Kwaniriza nnyo ku Boogedde TV1 enajjo osinzira okutulaba olunaku lwakuna ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'e12 omwaka 2020. Tuzina amawulire gaffe agataaliko mu ttuntu mwogenda okumanya biki ebitambudde mu ggwanga okuva mu bitundu ebyenjawulo. Nze Sharifah Namuyomba awamu ne munnange Emeba Mulungi naye nga sinaba kweyongerayo njagala okutegeeza nti tuli mu biseera bya kulonda era obadde okimanyi tuvunaanyizibwa okukuuma emirembe ate tusobole okulonda oba okutuuka mu kundi okwa bonna nga tuli balamu. N'olwekyo munnaye gwali eyo obulugane twawula mukubiriza abantu okubeera abalamu ate era mukwatiganira wamu ne bannammwe muleke okubasasula ebikolwa ebituusa ku bannaffe obulabe nabyo tutandike okubyewala. Obubaka buno bukutuusibwako Boogedde TV1 nga bali wamu ne Netherland Institute of Multi-Party Democracy. Agataliko mu ttuntu nga tandise n'abasirikale bongedde amaanyi mu kukubiriza abantu okugondera ebiragiro ebyassibwawo mu kulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 mu kibuga. Kino bakikoze kuba abantu bangi beeyongedde okudda mu byalo okulya ssekukkulu egenda okubeerayo olunaku olw'enkya. Embeera y'obulamu mu paaka ya baasi yennyamidde esobola abantu abagenda mu kyalo okweyongera ne beetumanyifu kimu nga lwanira okwewandiisa ng'amu tebambadde masiki. Omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala n'Emiliyani Mwebaze David akulimirwa abasirikale okulaba nga batereeza embeera. Tubasaba mu biseera bino eby'ettandaalo obeerya ssekukkulu yambala bulungi masiki yo. Bakutte ebizaddalo nga bakubiriza abantu okuwa amabanga okwambala masiki okebera ebbugumu n'okwegendereza buli gwe balabye. Ate nammwe abasaabaze ekyewunyisa abantu abasinga obungi masiki bazambalira ku kalevu ate abalala baziteeka mu nsawo nga bwe balaba abasirikale nga badduka emisinde. Obwedda guli basanga tayambadde masiki bamulagira okugyambala. Please copy yourself. They have learned from you. You're now learning from you. Yes, I know it. Ku mulyango gwa paaka eby'abasirikale bakebedde emmotoka ku mmotoka efuluma okulanga bogebera ebiragiro bya minisitiri by'obulamu. Olwa bodaboda basanze nga balina masiki era balagidde okuyimirira bazigule. Abantu mu maduuka eby'okwambala masiki babivaako era olw'egwe bakase okugyambala. You don't know the use of mask? Mwebaze agamba nti bakikoze okulaba ng'abantu bayita minisitiri by'eggandalo nga balamu. Sanze abantu masiki babivaako dda tutuusemu olwaleero sanitayiza tebazirina. Tebagala kwambala masiki tebagamba zijjako lipstick ku mimwa gyabwe. Waliwo n'abakyala abalala batagala okwambala masiki okuba balowooza nti baagala gurupu babalabe. Ebyo nga byiti Bannayuganda basabiddwa okweza ekiseera kino ekya ssekukkulu basabira eggwanga n'okuyita obulungi mu biseera by'okulonda wamu n'okuwona obulwadde bwa COVID-19. Omusuba Ibedde Namutebi ow'ekkanisa Liberty Worship Center International yakoze okusaba kuno abadde awo obubaka obwa ssekukkulu. Weekuume okwambala masiki, weekuuma okulaba nga tetulwaza bannaffe ne bannaffe tebatulwaza. Tumanyi tuli balamu naye Bayibuli egamba nti abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuni, tebikyuka tebijjulukuka. Ono asasidde abafunye ebizibu mu mwaka guno n'abasaba beekwasi Katonda bagumye baleme okuggwamu essuubi. Mukama abagumye abazeemu amanyi, saasidde nnyo abafiiriddwa, saasidde nnyo abalwadde abalina ebizibu. Odebe Sulaiman ne Lukakagire byakusakidde eggulu lino lwa Boogedde TV. Mwebale nnyo bannaffe ate yo poliisi ekoze ekikwekweto ku mabbaala n'abantu abajemera amateeka aga kafyu nga kiyindidde mu bitundu by'e Nakawa. Bangi abasangiddwa nga banywa bakwatiddwa. Poliisi ya Jinja Road ng'eduumirwa OC Sperato balina omugisha bakoze ekikwekweto ku mabbaala ne ku nguudo z'e Nakawa bakutte abantu abasoba mu 10 abasangiddwa nga banywa omwenge matumbi ag'ekiro ekikutanda kafyu. Obwedda buli batuuka nga babalabula obutaddamu kutonda mwenge ekiro ate nga tebagezaako kwegalira munda bakwatiddwa. Mu bitundu ebituukiddwa mubadde mu mutongo kunyambuya ne bugulubira basanze akaseera akazibu okukwata
abatamiivu abasangiddwa mu bbaala y'okutwinisa emutungo beesibiddeyo ne balwanagana oluggi okuluggula. Oluvannyuma lw'okuggula oluggi basanzemu abatamiivu nga tebakyasobola na kutunula. Omwogezi wa poliisi mu kampala yano Patrick Onyango akisizza okukwatibwa kw'abantu bano n'asaba abantu okugoberera ebiragiro bya gavumenti ebyasibwa okulwanyisa COVID-19. Ono era abudde abantu abakutwala ng'omukisa okutaya mu budde obw'ekiro olw'okuba buli mu ggano lya ssekukkulu okukikomya. Twakutayo abamu nga bawera tumaze okubasunsula bali 10 n'abantu 9 bakwatiddwa oluvannyuma lw'okusangibwa nga bazina ekimansulo mu bbaala e Fort Portal. Okusinziira kwa Disitulikiti Kabaka Festus Bandeeba batemezeddwako mu ku batuuze era bano nga bali mu kikolwa. Yagamba COVID negenda kupitira na hano. Ebbaala eyogerwako emanyiddwa nga Girafe ng'esanga mu Central Division ategeeza nti kyamukuyiwa olw'okutuuka nga abavubuka b'emyaka emito be bazina ekimansulo. Katonda alagidde ebbaala okuggala bunnambiro era nnannyini yo n'akwatibwa. Mukama w'ekiikaro kino naija ku recording statement now. Naviolating ebiragiro bya COVID-19 kandi tumanyire ngutora hano twine ekizibu kikooto muno so ebikoba nga bino byokwongereza infections. Jobero Mukeera nejjira ntusingire bakusakidde eggulu eno Baweereddwa TV. Mpazi malya ge tulina tukuleetedde abato nga bakubuulira biki bemanyi ku ssekukkulu na biki bye baagala okulya. Abaana kirabo okubeera Katonda era nga n'omukwano gwabwe teguliiko mukwakulizo. Abaana bwebabuuza ku mazaalibwa ga Yesu Kristo agabeera buli 25 omwezi ogwa Desemba bagamba nti luba lunaku lwa kusanyukirako nagulirako ebyokulya ebibawoomera kusa n'okuzannya emizannyo omuli okuvuga obugali n'ebirango bibanyonyola. Christmas njala kulya enkoko n'envuge n'eggaali envuge n'ekibolo nga Christmas ate Mukama yagamba yasanyusa abantu bonna kubanga gye bamuzaaliramu. Mukayisi ewali mukayisi Abato bagamba n'okuyimba ennyimba ezisinza omutonzi kabonero akalaga nti omulokozi azaaliddwa. Bano batuyimiriddemu kati abakuliza n'abato okugoberera amateeka ga minisitule bulamu okutangira okusasana okulwadde COVID-19. Because on Christmas Day bagaliza ssekukkulu ennungi temwerabira okwekuuma obulwadde bwa COVID gye buli. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas or Happy New Year. Ate munnansi wa Amerika Sam Cheudas awaddeyo omukyere n'ennyama eri amaka agasoba 15 mu bukiikakkono bw'eggwanga zibabe mu kuyita mu ssekukkulu. Instead of selling, you can see all the rice we're giving away. That's a lot of money if we were selling. Ebintu abiwadde abantu mu disitulikiti eno ya ategeeza nti ssente 6 n'azigabira abantu abali mu ggombolola y'Epolonyo. The holiday season is not over. We still got a couple days till Christmas. We still got a couple weeks till New Year. Kyetukola twagala n'abalala abasobola okwetuusaako ekintu nga okutuusaako ku bantu abalala ekintu nga kino bakikole. It's not only making money but also helping. We hire people, we don't look at the qualification. I've decided to support is the indigent person, the poor, the HIV affected, the elderly, child-aided family. Babantu bekasire mu kuyinza kubeera ennyama kati erinnye nga tubadde mu biseera eby'omuggalo ebyakosa ensawo yaabwe. Betwogereko n'abali baza okugula ennyama bagambye nti omutego gw'ente guvudde ku mitwalo 4 okudda ku mitwalo 8. Agamba Chausi akola nga manija walufula ategeeza nti ente ezize zibadde ntono. Bali tulina ente zibiri sasa tulina 15 bandi bali tulina support kubanga ente abayima tubatuuza ente bantu balina ssente. Ate malya ge tulina agataliiko mu ttonto ekitongole ky'amazzi kivuddeyo ku bbula ly'amazzi erisitudde enkundi mu bifo ebyenjawulo mu Kampala n'emirirwano. Bano bagamba nti embeera eno etera kubeerawo mu biseera by'ennaku enkulu ne mu kyeya. Ab'ekitongole kya National Water and Sewage Corporation boogedde ku bbula ly'amazzi etandisa ebintu bya Kampala n'emirirwano mu kiseera kino ng'omusana kye by'okutandika okwaka
nga n'eggwanga liri mu ggano lya ssekukkulu. Muhammad Lutaya manija wa National mu Kampala babadde akulembera ekibi ky'abakugu n'abakozi mu kitongole kino okulambula omulimu ogw'okuzimba essingijiro ly'amazzi ekatasi ku mwalo wegutuuze. Agambye nti bakimanyi ebitundu by'enjawulo tebirina mazzi mu kiseera kino. Buli lunaku tuproducinga amazzi miliyoni 24 olunaku naye obwetaavu bw'amazzi bulinga miliyoni 3. Lutaya ategeeza n'embeera ezengebera bw'eti ebbanga lyonna mu biseera by'ennaku enkulu ne mu kyeya. Bw'atyo n'agamba nti bagenda kutandika okujjanka amazzi mu bitundu bimu nga bebawa ku birala. Tutaddewo program etuyise rationing program okulaba nti n'amazzi amatini ge tulina ago buli omu asobola okufuna, era twagala kusaba bakasitoma baffe mutusonyiwe tubeetondera. Asire bonna abafunye amazzi ogakwata obulungi kuba gakwongera okubula mu biseera ebimu. Ojja kwesanga nti netusobola kufuna amazzi buli kaseera, waliwo ennaku z'ojja okuba nga ogayina, waliwo ennaku z'ojja okuba nga togayina. Naye nga kyetugenda okukola tugenda communicate nga program buli kitundu. Yengini ya Dennis Talemu alaze mu kiseera kino bali mu kutereeza ekifo mu nnyanja bagenda okuteeka payipu ennene enyo zigenda okujja amazzi mu nnyanja nga zigasindika mu tanka obwaguuga olwo pampu ez'enjawulo zisobole okugenda mu bitundu ebyenjawulo. Zigenda kubeera wansi w'ennyanja litas 10 n'okuwerako, zigenda kuba nga zituwa amazzi gaweramu litas 24 buli everyday. Henry Nsubuga yakusakidde Gulien ku Bw'erinnye TV. Bwetwengerayo n'amalala ge tulina, omulabirizi wa West Buganda akambuwadde ku biragiro bya gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu ku kutangira ekirwadde kya COVID-19. Ono n'awezze abakristaayo n'abagenyi baabwe obutaddamu kuyingira mu kkanisa nga tebambadde masiki, nga n'abazambadde tebalina kuzambalira kuberevu. Ebiragiro ku batayambala masiki omulabirizi Katumba Tamaleya byatulidde mu kusinza okw'enjawulo mwasibulidde abadde omuwandiisi w'obulabirizi Kawuni Samuel Mwesigwa awumudde obuweereza bwamazemu emyaka 31. Naye okubuulira enjiri akyagikola ki? Akyagibuulira. Kawuni Mwesigwa awezezza emyaka 65 egy'obukulu egiragirwa abaweereza okuwummulirako era nga bakirambikiddwa mu ntereeza y'ekkanisa ya Uganda. Asabye abantu okujja omuzannyo omulwadde wa COVID-19 kubanga tebutaliza omukopi omugagga ssaako n'omwavu. Era mumaze okutegeera nga twafiiriddwa baweereza bannaffe, bakristaayo bannaffe oba bakkiriza bannaffe. Honorable Freda Nanziri Kasemubanda ate ne mama waffe Honorable Robina n'abasirye Sentongo. Akubiriza Bannayuganda okunywera ku nkola yatoosemberera nti n'abafumbo bwe bajja mu kkanisa tebeerinaana wadde abaana baabwe. Tuyinza okuba nga tutudde ku lubaawo mwami na mukyala naye nga si bonna abamanyi nti oyo mukyala wo oba mwami wo. Kale bwe muba muli babiri era nammwe muweewe ebbanga. Asembera omubiri gwa Kristo n'abalagidde okusookanga okubafuwako sanitayiza n'obuzindalo bonna n'ekitooti. Omulabizi wa Central Buganda yawummula Right Reverend Jackson Matovu yabuulidde n'asaba abakristaayo okukwatizaako abaweereza nga bawummula okutandika obulamu obujja. Agende gy'agenda nga bagendera. Mulabe mw'abawesi Buganda omuwandiisi w'obulabirizi bwammwe ensi bwetegedde okumala emyaka gino gyonna. Tuyimirire tujjukire bannaffe abo baweereza bannaffe. Kawuni Mwesigwa yeebazizza bakama be ssaako n'abakristaayo abamwanguyiriza obuweereza. Naye ssebo twagala okwebaza ne maama kubanga mutukuumiddewo ne tuka okuwummula nga tuli ku siteetasi eyo. Aliko bawadde eggaali ng'omukazi akubye akalulu n'okutyabula amazina. Ssenabulya baagala ayina yakusakidde Gulien ku Bw'erinnye TV. Ate abakulembeze mu kibiina kya NRM w'obulenzi mu disitulikiti ey'Oluweero si bamativu kwongera abakulembeze ba NRM gye babasuddemu ebbali nga bagamba nti NRM Luweero bagyerabidde. Abakulembeze b'ekibiina kya NRM w'obulenzi mu disitulikiti si bamativu kwongera abakulembeze ba NRM gye babasudde ebbali nga bagamba nti NRM beerabidde. Nyini guyina entalo n'osanga nti owa waggulu awala n'owa wansi. Abyogedde mu nsikano okusomero lya Kigoma koleji y'obulenzi abadde Muthara nga bakulembedwa amamyuka omukulaga w'ekibiina kino Kapiteeni Otima ogira adde ageze kubasisinkana okunyiriza Pulezidenti akalulu. Bwe tubeera wano abamu ku ffe mu bukulembeze wa tawuni kanso tuli bapya Kalimu Wejuli nze okujjako Nabukenya naye mbadde nsubira ki abantu abo baali badde batukumaakuma. Teri muntu agenda kutabangula ddembe wano era teri muntu ajja kubatiisatiisa. Ate abavubuka b'obulenzi beekokodde poliisi obutabafaako baba bagenze okulupa emisango. Poliisi yeesuliddeyo gwa Nagamba nti omuntu atwala ensonga ye neetakolebwako ng'omuvubuka. Otima asuubiza okukola ku bizibu byabwe. You look
money for youth, you don't know where to get it. N'abatimu thara basima kwa mikawoniza Pulezidenti Museveni akalulu eno wali n'abavuka abakyusi bava mu bini biri okuddamu enaalemo Robert Mbabazi omukwano gw'ekibiina kino asira abantu okuwagira Museveni wabula eri wano okuzimba kye bayita okwagala okw'omumwe oyagala NRM ng'eva mu mutima gw'omundayo Sindi wakalekewanige ejjona gita ategeeza nti abasirikale wamu ne Pulezidenti mu kumuwa akalulu tetuliwo kugatta si kwabuluza ye Omar Hussein Tebuse ku Alliance for National Transformation ekwenze ifo kya Kansala werusi okutenda jana nkumbi netwa sibyatalaga ebyalo ng'anoonya akalulu abadde wamu ne munene Nakimba Claire werusi yokusatu ono asuubiza abantu be okubatuusako ebyetaaga olw'obusuubuzi bw'alina z'omukulembeze agenda okukolera abavubuka bafunire emirimu gyabwe bagende bakole babotalikira betabira ebbunga baddukira abasa mu ddole ekidunetu erya ssekukkulu kubaddeko omuceere sukali wamu n'ebintu ebikozesebwa mu kulwanyisa okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19 kati olwaleero tusazeewo tujje tuddizeeko kuba eddwaliro ly'ekiruddu Dr. Faiz Lule yakwasiddwa ebintu bino ku lw'abasomyi ne basaba Natale olw'obuyambi zize mu kaseera akalungi nnyo nti ngerayo mukyamanyi nti obadde bwa COVID bukyaliwo kubinaffe yekyo Hillary Chantal ng'akola gwa kutunda alubamu z'ebifaananyi okubyolesa n'okubikuba agabidde abantu betulya Ssekukkulu naddala bakasitoma be asinzidde ku dduuka lye ku Wilson Road n'akubiriza abantu okwerinda obulwadde obwa COVID-19 ddala mu biseera bino ey'amazaalibwa singa obukulu bakasitoma mwambale masiki mbaagala nga muli balamu bulwetulwa kasitoma mba nfiirwa obulamu bwange agabye ebyokulya n'ebikozesa omulamu wa bulijjo ng'era ababifunye bamusiimye baba tubagaliza property masters Abasangiddwa Nansa nabagabidde abantu ebyokulya bya ssekukkulu nga Vincent Byamukama basente ebyalo bakwasiddwa enkoko n'enkuta z'amatooke era ne basiima ebintu bye bafunye emotoka y'amatooke ya loole ngulayo n'enkoko nga nkwatanyisa wamu na kampuni yaffe okuweereza ku bantu nkutiza kuba munyo ate okulira n'omukulu ataddiza kiwulira n'empagi evumbu katumulemu katonda nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo Hello Uganda, Merry Christmas and Happy New Year. Bampita teacher Kauchi okuva ku Bukedde TV nkugamba bugambi mukwano gwange nti naku enkulu zino zituuse naye weekuume obulwadde bwa COVID-19 bukyaliyo yambala mask ogenda okukola shopping mu katale yambala mask ogenda okulya abaana engoye naku zino enkulu ziba za nnaku za kumanyagana kutegeeragana kunyumirwagana kushairako mikwano gyaffe ogenze mikwano gyo gendayo ng'otegedde nti obulwadde bwa COVID-19 gyebuli naye tebujja tugana ku stop tebujja tustopinga kulya Christmas nungi na kuyingira mwaka mujja mulungi teweerabira kuba nti oyagala ogabe ateera oberenga oyagaliza nze teacher Kauchi Merry Christmas and Happy New Year mubale nnyo okutulaba omwaka guno n'ogujja